kukasobyako. Bino byonna byali bitya amatu ku radio yo nzije nkusensulira emboozi ey'omuvuzi wa bodaboda ono engeri gye yatulugunyaamu gye yakwatamu akaana kano natukukulabika nti akasobyako poliisi emulina era bagenda kumuggulako emisango egy'okusobya ku mwana atanneetuuka. Myaka 16 kaali kagenda kusoma holiday. Maama waako aba ali waka alaba akatambi akagenda maaso n'okulabika nti kasaasana ku mukutu ogwa TikTok, agenda okwetegerezanga mwana we ye yeeyolekera mu katambi, agenda maaso n'okulabika nti atigibwa essajja liseddubuto aba sedduvuto. Okusinziira ku poliisi bagamba nti ono akwatiddwa muvuzi wa bodaboda amanyiddwa nga Joseph Ngoma, nga kigambibwa nti yakwata akatambi n'akateeka ku mukutu ogwa TikTok ng'atiga akawala kano ak'emyaka 16. Oluvannyuma lw'akatambi ako teyateeka ku mukutu ogwa TikTok, poliisi yatandika okulabika nti enoonyereza bazuule omuvubuka ono asangibwawa. Bagenza okukizuula nga muvuzi wa bodaboda. Okusinziira ku Afande Fred Enanga yategeezezza nti poliisi yakutte omusajja ono nga baamugye mu bitundu eby'ekitintale gy'abadde yeekukumya okumala ebbanga. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti ab'ebyokwerinda bali mu kumunoonya, ne weebuuza engeri ensi gy'egudde eddalu. Omuntu n'akwata akatambi, ekikolwa ky'okola kinnyini kibi, okusobya ku mwana oba omukyala, oba yeetuuse oba teyeetuuse, byonna bibi. Oba akuze oba takuze, byonna bibi. Naye ate era omuntu ne yeewaako n'obujulizi n'atuuka okufuuka ekisassalala eri abantu abalala nga yeekwata ku TikTok. TikTok eyo ebeerako bingi, ebeerako amawulire, ebeerako obubaka, ebeerako ebigambo ebibuulirira ebigasa n'ebirala. Naye ate waliwo abakozesa TikTok still era obubi, nga bateekako bintu ebyesittaza oba eby'obuwemu. Era TikTok ekoze kyamaanyi okweexposinga abantu ab'enjawulo. Tulabye obutambi bungi obw'abavubuka ab'ekikula nga kino abagenda maaso n'okulabika nti basobya ku baana abato oba batigatiga obwana obuto. Abandi ne bagendako ng'ebikola bye bakola si byavunaanyizibwa, bafuuse ekitagasa eri ensi oba abantu. Naye n'agenda ku siyina TikTok era tusobola kunsanga ku TikTok. Bangi mumbuuza lwaki toli ku TikTok. Nedda, nina ensonga zange lwaki siri ku TikTok. Naye omukutu ogwo waliwo abagukozesa obubi. Kati kwe kwavudde n'ono genda maaso n'okulabika nti akwatibwa. Era kyayambye nnyo. Singa yabadde teyeeyolese, osanga tebanditegedde nti omuwala yasobezebwako. Naye oluvannyuma lwa maama w'omwana, imagine oli waka wasindisa omwana wo wa myaka 16 agenda asome. Otambuza bw'otyo scrolling essimu, ogwa ku katambi k'essajja eritigatiga omwana ow'obuwala, ogenda okwetegerezanga mwana wo gwe bagenda maaso n'okulabika nti batigatiga. Ono yabadde yeekwese ekitintale nga gye yeekukumye poliisi gye yamugye, era nga wabaddewo okukwatagana okw'amaanyi wakati wa poliisi ey'Emubende kw'ossa ne poliisi ekwasaganya ensonga za Kampala n'emiriraano, Kampala Metropolitan ey'obuvanjuba. Bwe batyo ne basobola okukwata omusajja ono Ngoma, era ng'ono yabategeezezza nti akatambi kano yakakwata ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'okutaano omwaka gwa 2023. Era ng'okwata akatambi kano ono omuwala ow'emyaka 16, wuliriza bulungi emboozi y'ono nga nnyonnyola poliisi butya bwe byali. Mwana wa myaka 16 alinnya pikipiki ey'essajja lino nga yali agenda kusoma mu luwummula, wabula bwe baatuuka mu katawuni ak'Emadudu oba Madudu, Ngoma n'alimbalimba akaana kana omwana ono ow'emyaka 16 n'amugamba yalina ebintu bye yali yeerabidde ng'ayagala kugenda abinone. Ebintu bino agenda kubinona wuwe. Era agamba nti baavuga mita eziwerera ddala nga 100 ku luguudo lw'Emadudu Mubende, wabula Ngoma bwe yatuuka
mu kafo akamu yakyama ku bbaala ng'eriko ne loogi n'asasula era n'apangisa akasenge. Oluvannyuma yagenda n'alimba akaana kano n'akagamba, jangu onsitulireko ebintu byange bye tugenda okutwala, bye nkugambye bye nabadde neerabidde. Bw'akatuusa mu kasenge n'atandika okukwata akatambi ku TikTok ng'atigatiga omuwala ono. Bw'amala okulabika nti amutigatiga yamusobya nako ku lunaku olwo. Byonna byonna bigenda okweyoleka. Maama w'omwana nkugambye amala kulaba katambi n'addukira ku poliisi n'aggulawo omusango ng'awaabira omusajja ono era n'asaba poliisi etandika okulabika nti enoonyereza. Era amangu ddala omuwala yatwalibwa n'akeberebwa. Bwe baamala okumukebera yabatwala ku loogi eno. We yagenda maaso n'okulabika nti akyamizibwa, omuvuzi wa boodabooda ono yalina okumutwala mu luwummula okulabika nti asoma. Bw'atuukayo yabasongerawo n'abagamba twatuukira wano era okukkakana ng'omukyala Sylvia Nankinga akwatiddwa n'aggulwako omusango gw'okuyambako omuntu okusobya ku mwana atanneetuuka. Kuba gwe omuntu akola mu kifo ekisanyukibwamu oba ekifo kyonna kyonna olina obuvunaanyizibwa gwe omuzadde, nange n'oyo atudde awo n'omulala. Singa olaba omuvubuka yenna ng'agenda mu maaso n'okulabika nti akola ekikolwa ekikyamu, okutemya kuba ebyokwerinda oba okumuyimiriza nga tannaba kulabika nti akikola. Kati bagamba nti omukyalo ono Sylvia Nankinga teyasobola kulabika nti ayambako poliisi okuyimiriza emize gy'omusajja ono, kuba yalaba nti omwana muto asoma naye n'asirika. Kale nno kituyigiriza ki? Wenna wooli ng'oli muzadde, oba oli muvuzi wa boodabooda kyeyamaani, stage kyeyamaani, oba olyani, bw'olaba ekikolwa ekigenda mu maaso, abavubuka abo bamanyi kati abaana bali mu holiday essaawa eno. Omwana wo ng'ali mu holiday ng'olaba nti waliwo omusajja amusumbuwa omukulu, omwana ne bw'aba nga si wuwo, wooli awo yambala ekifaananyi ekyamuzadde w'omwana oyo obeeko kyokola okuyamba. Otherwise oyinza okumaliriza ng'oyambye buyambi kutumbula muze, oba si kyo ng'omuvubuka oyo bw'avudde ku oyo gw'olaba omuto agenda ate kudda ku babo. Lwansonga kigenda kimukuliramu ng'akiraba ng'ekiri nnomo eky'okutawaanya obwana obwo obuto, myaka 14, 15, 16, 17. Abavubuka babatawaanya nnyo. Kakati omukyala Sylvia Nankinga ekyamukwasa kusirika ng'omusajja aleese akaana akato ku loogi. Bagamba yayambako omuvubuka ono okusobya ku muwala ono nga yeekwata katambi ku mukutu ogwa TikTok. Joseph Ngoma yamaze dde okulabika nti munnanga akwatibwa. Kankole bwe nti nkomawo programu Mpulidde Kamenya, nze omugabyi Matovu Hood Munakyaddondo, naawe nja kukufunaawo ku lukomo lw'essimu ku 0759107900 ojja kumpa ku mawulire agali mu kitundu kyo awo wennyini. Katudde kuno kwe kusalako okutabangawo wefunire StarTimes